Bannakibiina ki FDC ekiwayi ky'e Katonga baleeteddwa mu kkooti ewozesa bakalintalo eya International Crimes Division gye baateeka okusaba kwabwe okweyimirirwa. Bana 36 baakwatibwa ekisumu mu ggwanga eri Kenya ne baggulwako omusango gw'obutujju. Baleese abantu ab'enjawulo okubeeyimirira okubadde Dr. Kizza Besigye, Wafula Ogutu ng'ono yaliko akulira oludda oluvuganya mu Parliament n'abalala. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Richard Birivumbuka bakubye ebituli mu baleeteddwa okweyimirira abantu bano nga beebuuza emirimu gyabwe emituufu gye bakola n'ebitundu gye babeera. Because many of these companies are just briefcase companies. They're not operating. So if court just took it like that someone is the CEO or is a managing director of a particular company without proving otherwise, it would be a risk. Okay. And in this case, it was never proved. Okusinziira ku Birivumbuka, singa bano bateebwa banditaataaganya okunoonyereza ku musango guno ogukyagenda mu maaso. Omulamuzi Susan Okalanyi abadde mu mitambo gy'omusango guno amulagidde abuulire kkooti ddi okunoonyereza lwe kunaakomekkerezebwa, kyokka n'amuddamu nti akageri omusango guno gye gulimu amawanga abiri si kyangu kumala gafuna bujulizi. Tubadde mu mbirigo n'okukola ku nteekateeka ez'okulaba nti tufuna bail application. Ekyennyamiza nti n'okutuusa kati state yo tennaleeta bujulizi tebuliiwo. Omulamuzi Okalanyi bano bakkiriza okweyimirirwa ku kakalu ka bukadde 2 ez'obuliwo n'ababeeyimiridde obukadde 50 ezitali za buliwo. The offence charged of terrorism is bailable, and the court has decided to grant bail to each of the applicants in this case. Wabula bano bateereddwako obukwakulizo okuli obutafuluma gwanga, okweyo pasipoti zaabwe eri kkooti n'ebirala. Bannamateeka b'abawawaabirwa abadde bakulembeddwamu Erias Lukwago bategeeza ng'obwange bagenda obwolekeza gavumenti okubawa ebintu ebyaggyibwa ku bantu baabwe. Kati ate tugenda gulubana state olw'ensonga nti passports ne identity cards ez'abantu bano bajjako nga babakwatidde ekisuumu n'okutuusa kati twafuna court order wansi magistrate court eragira nti babaddize property yaabwe n'okutuusa kati bakyagaanye. Babajjako computer, babajjako ebiwandiiko byonna n'okutuusa olwaleero ebitannabaddizibwa. Okalanyi alagidde oludda oluwaabi okumaliriza okunoonyereza mu bbanga lya myezi 6 nga bwe kigaana abavunaanwa bakulagirwa bali ebutaala.